Nabuzo omuntu munenganda abantu bakibabonabona bwe batyo okutambula okuva ebushenyi kale situganye baalize naye omulembe gwa motoka emmotoka zajja dda oba oli awo bali abedda batambulanga ng'emmotoka tezinnajja omulembe waliwo ne baasi olinanga nti munange okutambula okwo kuyambako kukendeeza ku bibi by'obadde oyina utambula mukama nakula ng'otambula olugendo luwanvu ng'ova ebusenyi n'otuuka ennamugongo ng'ebigere byazimbye katonda ekyayinza okitunulya n'akusonyera walagi gw'obadde onywa n'akusonyiwa amayembe g'olina ewaka n'erubaale yiye bannange ani yagaa nti okusonyiwa ebibi munaatambulanga butambuzi ng'endo mpanvu bw'oba onosonyiwa ebibi okkiriza bukkiriza Yesu ne weenenya ebibi byo n'omusaba akunaze n'omusaayi gwe ogwayika ku musaalaba Gologoosa teweetaaga kusooka kutambula kuva bushenyi ku bigere. Ekyo si weetaaga ekyo Mukama yakidibya n'ateekawo shortcut Katonda yaterawo shortcut we twogerera oyita mu Yesu okoola linnya lya Yesu oyita musaayi gwa Yesu ne gukunaaza bw'oba ogenda eri Katonda Yesu agamba teri alituuka eri Kitange okujja nga ayise mu nze shortcut. Ani awulira ngambeko nti amiina naye obutamanya Yesu yabaga nti musengejja ensiri kyokka ne mumere eŋŋamiya. Think about that.